Abaana banyiivu, abantu bakoowu. Ekikonde kinyoose ku City Mall. Omukulu Lord Mayor Erias Lukwago wabadde alina meeting gyali mu kubeera ng'akubiriza nga omulodi w'ekibuga mwana wattu okusinziira ku nsonga ze babadde balina okubeera nga bateeka ku ttebo nga mulimu okubeera nga bakwasaganya ripooti eraga obulambulukufu butya bakyogera batya mu Luganda Waste Management amakulu mu kyo engeri kasasiro gye bateekeddwa oba gyateekeddwa okubeera nga akwasaganyizibwamu mu kibuga Kampala awo eŋŋumi weetabukidde. Eŋŋumi lwaki evuddeyo anti bafeeyirinze okubeera nga baleeta ripooti ennambulukufu eraga munira kasasiro tumukoledde kino oba kasasiro wakolebwa kino na kino. Eŋŋumi neetokota nenzijukira omwaka ogwo omukulu we yazifuunya mu Parliament nkugambe muleeta wano ensonga ate ng'ensonga teziri mu makulu ate ne mwagala okubeera omukulu yazifunya Bobi Wine kati n'abaana ku City Mall bagambye tegenda kubeera manya ya nkoko ebikone ne bifunyizibwa obutebe ne buvaayo engwala ne zikubibwa abasirikale security tegeza okubeera ng'ejja etaakiriza embeera ng'ekikoleddwa kimaze okubeera nga kikolebwa. Ngenda sigala nkuwa updates gwe kyolina okola subscribing nga notification bell ebisigadde nzikiriza nkutegeeze ku Sheise Bugwawo az'okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheise Bugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.